Alamuza komena bekumidde ku mukuto gwa There is Still Hope abali mu ggwanga Uganda ate nammwe abali emitala w'amayanja tubaagala nnyo. 07523447 ne 0761 088335 ze namba zaffe z'essimu kosobola okuba ng'oyita ate n'osobola okuba nga ate oyogerezeganya naffe. Alinisa Hotel mu kibuga Jinja awo tusangibwa oba weewali buli kalonda w'ebyokulya ebyokunywa owokusula conference rooms kukolako sauna steam banange nze simanyi nakumanya birabo wetaga birabo kutwalira sweetheart kutwalira mami kutwalira mutabanyi taata Gyangu wano kwalinisa ebintu byonna abijja kubeera malidadi sana ate beeyi yo muteesa mutula wali ne mugaba ate kino munsalireko kubanga onootuuka oyinza okwagala otwala byonna kubanga byonna birungi ate nga tekisoboka okubanga ate otwala byonna biyinza okubanga bingi. Kakati itayo enamba z'essimu zaabwe ziri ku screen ate ne bye bakola ebimu ojja biraba ku screen osobole okubanga ate okwatagana nabo. Mugala Jamil nzali mu studio za DC okubanga nkutwalira ddala mu maaso. Katusabe kama tukwebaza olwaleero kubanga oli mulungi tukudiza ekitibwa n'amatendo ne tukwebaza kubanga otuyisiza mu weekend eno ekitibwa kyo n'amatendo gago twenyiga mu ndagaano omusayigo n'akaseera kano nga tulina bye tugenda okwogerako era tusabye tusisinkane era otuluŋŋamye mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde amina era amina. Kale mbaagala nnyo oba akatuuka sooka osubscribinge olikinge ate osobola okubanga osharinga comment section nzigule okubanga ate oteekayo ekibuuzo kyo kyonna oba kyeweetaaga okubanga otegeera ku topika eyo gy'olabye ojja kubanga okasukayo ekibuuzo kyo. Twatandika topika yaffe ebigenda mu maaso ku social media oba emikutu egy'enjawulo gya allegations ez'omusumba Kayanja Robert owa Miracle Center Cathedral ate n'abasumba abalala especially bali babiri omulabirizi David Kiganda ate ne omusumba Ssnyonga Jackson bonga bagamba balina evidence emala lwakubanga bakuumye obuntu bakuumye obwa Sseruganda bakuumye guli omukwano gwa Kristo naye baali badde ng'obujulizi obwo babusaasaanya dda obulumiriza omusumba Kayanja. Obutambi emabega awo tubali tuwulira Kiganda ajja ayogera naye alina obutambi nammwe muzze mubiwulira oba nga mubiraba ku mikutu emirala egya social media naye kati ekyenjawulo nga There is Still Hope tukola analysis ali neutral okitegeera emikutu emirala gyo giteekayo buteesi naye ffe tukola analysis olunaku leero nina akatambi ke nkuleetedde nga ka Jackson Ssnyonga ng'ayongera okuluma omusumba Kayanja okubanga mbu musiyazi okusinziira ku bigambo bya Jackson Ssnyonga era yagamba ku baana abo be bagamba nti simanyi be bakubiranga amasimu abaana bennyini bayogera era ne babawa n'obutambi obulaga anti omusumba musiyazi era n'agamba awo kinaagenda mu maaso w'ekiti ajja kuba akola ki ajja kuba ate ateekayo obutambi obwo ensi yonna ate esobola okubanga ebulaba naye kino kitutwala ng'ekkanisa okubanga buli omu alina evidence ku munne tewakyali buli omu kuzibira munne kubanga Bayibuli egamba mwesitulirengako mwekka emigugu mwekka na mwekka nti buli omu asitulireko munne ki omugugu naye essaawa zino buli muntu waafunako ka evidence ku mulala kiba kyakulwanyisa kyagenda okukozesa asobole okuba nga akuba omuntu oyo. Abasumba abo bonna abagala balina obujulizi ku Kayanja nabo balina ka allegations somehow Kiganda by'omukyala nti bamukwata n'ow'ekyapati nabyo byali awo naye teri yavaayo yamugaba publicly wenenye ku TV mu Luganda ne mu Luzungu okitegeera. Ssnyonga naye balina bye bamuwayirizaako oba bituufu aba si bituufu nti yakwata akawala mu nnyonyi naye ate naye teri yavaayo n'amuteeka ku pisto n'amugamba wenenye mu Luganda ne mu Luzungu publicly naye kati ono ye alina okwenenya mu Luganda ne mu Luzungu publicly. So
awabaawo ensonga nti kati level gye tutuuseeko bakati we tuli nti kasita nkufunako akantu konna okitegeera ngenda kukozesaako ng'ekyokulwanyisa nkukobe nkuteeke wansi naye kasooke nkuteerayo akatambi ako mu dakiika nga 5 osooka owulirize ebigambo by'omusumba Jackson Ssnyonga ng'awanda muliro eri omusumba Robert Kayanja owa Miracle Center Cathedral mu kibuga eky'Erubaga. Tukomewo. To defame us, it is not right. Also, the graph that you used, or the prosecutor used in the court, networking pastors. This is what he was trying to say. That we pastors conspired to call the boys to go to his church. This is what the prosecutor came to prove. That pastors mobilize the boys to go and trespass this church, and also to claim that he had sodomized them. Now, they don't tell you this, and that is bad, that you stand in your platform and tell a lie. You should have told the whole thing. What happened when the prosecutor presented that in the court? When did you get it? Pastor Kayanja, when did you get it? What happened when the prosecutor said these boys were speaking with these pastors before the trespass, before the crime, on the crime day, and after the crime day. That was what the prosecutor came to prove. In cross-examination, you're a man that you are calling a scientist. Science is going to prove us. By the way, before I even make that comment, science or forensic, I believe is powerful. Why don't they use the forensics, those science, against you on your phone? Your phone was calling those boys. Can we see the link too? Your phone was WhatsApping with those boys. Can we see those graphs too? Your phone used a WhatsApp message that sent to one of the boys, and you said, this time when you are coming, you will give me some. You said that. I can prove it because the police has a copy. What were you telling the boy when you're saying that? Can we see that forensic? And the police is covering for you. And the DPP is covering for you. They saw all of these messages and they still closed your file. And they prosecuted the boys. There were two files. There were two files. Yours against the boys, the boys against you. And in your file, their file against you, you made 4 different statements. You were changing them all the time. And you admitted the boys are right about the marks that they saw on you. In your private parts, you admitted in your statement. So
You are pushing this to this end. Kino kisindise okugenda eno ewala. I never said this far. Bino nali sibyogera I nako have never come this far. situukanga keno. And I haven't even gone 25%. Ate sinnatuuka na ku bitundu 25. We see and we know and we have information. Tumanyi ddala era tulina obukakafu. If you fight that way, Bw'onaalwana bw'otyo, be a man of God. beera musajja wa Katonda. Instead of the graph, Mu kifo ky'okuleeta obwo obugulaafu, call us. tukubire. We shall pray with you. Tujja kusaba naawe. Tambyako omaze okuba nga ate okawulira ebigambo omusumba byayogedde bye twagala okuba nga ate tumenyaamenyamu. Kakati njagala tusoma Abagalatiya 6:2. The book of Galatians chapter 6 verse 2 nga tugenda okumenyaamenya egamba weti, call us to bear one another's burdens and to truly hurt along those hurting. This should never be a time where you are embarrassed or ashamed of the way you are affected by the world's sin and brokenness. The truth is that the earth is sinful and okitegedde. So ogenda kusoma kanfune wano version wali nkusomedde nenkusomera ne some interpretation. Ndowooza tugende ku King James version tulabe Ogambe tugenda asoma ekitabo kya Galatians oba Abagalatiya. Galatians chapter 6 verse 2. Verse 2 egambe etya, egamba weti, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Nti twestuliganengako emigugu fekka na fekka. Nkusitulireko omugugu ogukuzitoweredde naawe nsitulireko omugugu kubanga tuli bantu tutuuka somewhere nga emigugu gikoze ekigizitoye, naye Katonda atuwa that task okubanga nyimirirawo ku lulwo naawe noyimirirawo ku lwange. Kakati zimanyi bana abasumba abasatu ekyo bali kikola okubanga buli omugugu asitula gwa munne nga agukuba mu mawulire, omugugu asitula gwa munne nga agukuba ku TV oba leediyo ye. Ate no Yesu yatugamba waatu nti awe mba nina kyenkumanyiiko ngende mpite bannamawulire oba ngende ku TV. So ekituufu oba Ssnyonga alina evidence oba Kiganda alina evidence about Kayanja, ekyalibadde ekintu ekituufu nga bo abalumirirwa omubiri gwa Kristo. But this is about the body of Christ. Okitegera, tolinda wofuna such evidence, tolinda Kayanja akukubira essimu nti awo oluganda jangu kubanga oba okimanyi information gy'olina kasite linkinga mu public ejja kubanga ereetebwa omubiri gwa Kristo. Kati kyokola gwe mwenyini mukubire batuwa evidence tata omukulu twamukubira ng'atuggyako bujja n'atuteeka mu blacklist, bamusaba appointment, bamugabe musumba twagala kumiitinga tuweeyo olunaku nti musumba waliwo obutambi buno bwe twalabye abaana bwe baatuwadde naye nga tulaba amaloboozi gago n'ekifaananyi kikyo. Bintu bino tebigenda kukosa mubiri gwa Kristo kasabe natuka mu public. Singa bakola ekyo ne bagamba twagezaako musajja yalema, there I can accept. Naye temumukubirangako, temumusangako appointment, naye mwe muze mu mawulire kubanga muteeko mu ntalo zammwe. So zibadde nsaba ku lw'omubiri gwa Kristo, si ku lwammwe nga mmwe, si ku lw'amannya gammwe oba bikina, ku lw'omubiri gwa Kristo kuba kitukosa worldwide, not only in Uganda, si kyaki zammwe zokka but worldwide. Bino ebintu mutuule, muba mulina evidence mumutwale mugabe ebyokwegana biveeko, okuswala kuveewo muzeeyi, tuyimirire guno musota tugukobe. Okitegeera. So wanaaba naye akyalimu embala ya Katonda, kuba Bayibuli egamba omutima ogumenyese era oguboneredde Katonda tagukola ki,
tagugayenga saddaka Katonda jasinga okwagala akaseera kano si kuli omu kuyimira ku social media n'atandika okubanga akasuka ebigambo tebigatuyamba kwe kubanga emitima gyaffe gimenyeka mwenna abasumba mumenyeke mwabalina evidence nabali bebagamba nti babikola ku lw'omubiri gwa Kristo mumenyeke mu mitima gyammwe you make an appointment ebintu bigwe wobanga okyali mubiri let me tell you you'll never be perfect wadde Katonda togamba tubere perfect so long as ng'okyali mubiri bukimu kisoboka sitaani asobola okukuba somehow naye otegeera nti kituufu sitaani yankuba olwaleero anzikiriza anziremu okuba nga ntambulira ku kkuba ettuufu sirabaawo tewaba nsonga nnene naye ate okusinziira ku Jackson Ssnyonga agamba nti kaakati ke kaseera okubanga ajjayo ki ajjayo buli kimu era yamugambye ngenda mpola kubanga tulina information emala okubanga ekulumika nti okola oba obadde oli abaana ebisiyaga oba owuliriza bulungi Jackson agamba nti bano abaana bagamba nti ne mu private parts byebitundu ebyekyama eby'omusumba kuliko max bamwetegereza bulungi nnyo bano tebasaaga nti bamulaba aliko maaka ne bagamba n'omulamuzi waba agamba nti tulimba yeegaana maaka ng'omusumba nakkiriza mbwe ebitundu bye ebimu ebyekyama biriko max abaana ze baayogera kakati wekiba nga kituufu ekyo abaana wali obeeyambulira ki ekyo nakitandika okuba nga kipuluvinga allegations ezikola ki ezigenda mu maaso okusinza ku bigambo bya Jackson Ssnyonga wabanga abaana be bagamba mu kooti nti olina some max oba nkovu oba kimu bo bagambye max ku bitundu ebyekyama naawe nokkiriza mbu wakola statement nokkiriza ekyo kati abo abaana waliwo balaga maaka zaki tipo 6 kiki awo nawo waliwo ekibuuzo nga ansa erina okuvamu abo bennyini abali responsible ffe nga tetulina ansa yakyo kakati nsomba Jackson yagamba oba nga oli muweereza wa Katonda oba oli musajja wa Katonda tuyite ebintu eba byasoba kola ki tuyite wali omuyimbi ng'akyayimba bulungi yagakomawo eka tewali muyaaye tewazaalibwa ng'obirya sitaani yakulimbalimba tuyite tusobole okuba nga tuyimirira naawe tusabe ensonga eno esobole okuba nga evaawo okusinza ku bigambo byani bya Jackson Ssnyonga naye nange muzeeyi Jackson Ssnyonga nange nyongerezaako nti bw'aba tabayise mwe mumusabe appointment mumugamba twagala ffe tuweeyo appointment buno obubaka buubuno obujulizi bulijjo weegaana tubimale ng'abaana ab'omu nnyumba obujulizi buubuno gana amaloboozi sigago ezo video sizizo ezo akati oyogerawo ki muwuli kati abawe view eyi nga mumaze omulaga ki amaze omulaga evidence kubanga alinga atajja bayita oba mwe mulinda ky'okubayita ye tekiriimu muki mu bwongo bwe era tagenda kubanga akikola kakati mmwe mutekinga dati responsibility mumusaba appointment bino si bya temuli kola nti mukolera company oba it's your for personal benefit for the body of Christ eyebangule we munasolovinga ekyo ekintu engule mubajja kuba mugyefunidde kubanga Bayibuli egamba nti mu kitabo kya Daniel alitwala abangi mu butuukirivu aliyakayakana nga munyenye bantu bangi bagudde olwagano ga statements agali ku social media kuba tulina abantu abalokoka abasumba nga ye musumba we kasitagwa naye agwa va kuba n'abalokoka Kristo bo basigala banywedde naye waliwo abalokoka abasumba pasita waagwa naye ng'agwirako kati abo bagudde bangi bazeeyo mu bukatuliki bazeeyo buki so kino wekisolovingibwa akigena emmeme ennyingi ezigenda okuba nga zikola ki zinywezebwa n'okukomezebwawo mu bwakabaka bwa Katonda awo nga temufunye engule kyogamba tewaba ngule eba weeri
muba mugenda kukola ki muba mugenda kubanga ate mugifuna naye nze nkomekereza ngamba mu lugendo luno olw'obulokozi n'oba oli muweereza ng'olina amafuta ag'enkana gatya sitaani akukuba sitaani tatya olaba yalumba Yesu genda osome Mafyu yalumba Yesu nga Yesu yakava mu nnaku 4 ajjudde effuta we awo wennyini we yamwagalira mwana ng'effuta limujjudde n'agamba we njagala oliyiwira kati sitaani asobola okukuba buli muntu yenna naye kyenjala tulongooseemu ngaffe abaana ba Katonda we mba nina data gwe mmanyi ku ggwe ate sijja ku social media oba sigenda mu kibiina mu kifo ky'okibuulira enjiri n'enyimirira katuuti TV zonna bampulira radio zonna zibampulira n'entandika ebyo kubanga lemiteri buli omu alina data ekyo nkikugambye buli omu alina ki kati bwe tunaddamu ezo geemu omuntu ajja kujjayo ne data wo nga tonnalokoka amufixing mu present agamba oyo aliwo atyo kubanga teri abasinga bonna abasumba biki abaweereza abamu bazaalibwa mu mafamire nga si malokole so there is that waliwo bye basookamu ate vane ku bye basookamu wano ne wano mu buweereza bwennyini sitaani era akusoberera n'akukola ki n'akukozesaayo ensobi kakati we tunaatandika ogamba kakati kantereke ensobi ya gundi kantereke n'eya gundi kantereke n'eya gundi ngikozese ng'ekyokulwanyisa mukube ku mutwe asobole okuba nga akakana wansi ekyo tekigenda tuyamba tekigenda kwongerayo obuweereza kigenda busuula busuuzi wansi ekkanisa kati abakatuliki batusekerera basiraamu bali eri bali kupirawo bafa nseko okitegedde ffe tuli eno twekuba feka na feka tulinamu ebiwayi tiimu Jackson tiimu Kiganda tiimu Kayanja groups ziri awo naye nga zonna muziwagira Yesu naye zonna mbw ate nazo zikiza zigenda mu ggulu naye yeeno teyagala yeeno eno teyagala yeeno eno teyagala yeeno tuzze mu bya NUP FDC na NRM buli omu asikazawe Pawulo kye yababuuza nti mmwe mwatandika ddi okugamba nti nze ndi wa Pawulo nze ndi wa Apollos simanyi nze ndi wani is Christ divided no if no tuddeyo wansi twesortinge ensobi bazoogerako si kibi okwogera ku nsobi era teri anenya Jackson teri anenya Kiganda teri anenya Kayanja osobola okukola ensobi ate n'ensobi bakola ki but how zemefuuka luyimba mu kifo ky'okuzisolovinga ziveewo ate tuzifuula ebyokulwanyisa awo wewali obuki wewali obuzibu naye nze kyemmanyi byonna weebiri byonna byogerwa naye nga Yesu asigala ye Mukama kabyogerwe mulayika akole fujjo lye abaalokoka abasumba kabagwe naye Yesu asigala ani ye Mukama tagenda avaako kitiibwa kye agenda sigala nga ye Katonda eyatonda eggulu n'ensi kakati tukuwa amagezi ga bwereere gwe atulaba era atuwuliriza bwe wali oyatula tewateekamu linnya lya musumbawo okitegedde tewagambako ayi Kayanja ayi Ssnyonga ayi Kiganda olwaleero wagamba ayi ki ayi Yesu olunaku lwe balikwata Yesu ng'alidde ebisiyaga obulokole buveemu awo nkuwagira 100 ku 100 olunaku lwe balikwata Yesu mu loogi keera ku makya nyonya muzikiti yingira tandika kusaala olunaku lwe balikwata Yesu akumpanyiza simanyi akoze eki toddayo mu kyaki waba wafu abalokole babafuuse bayaaye naye babanga ebyo byonna tewali kyeyatuuseeko ate nga tewali kyagenda kukola wabula ababikola ate bayamba weekyangira bwereere ddamu amaanyi weekumeekume situka noonye ekkanisa entuufu oyingire bali abasumba baleke n'entalo zaabwe nze n'okwekala nga balina ebyabwe ojasi kino ekyebisiyaga kye bakulembeza naye nga balina ki balina ebyabwe
ebibasumbuwa eyo so kakati tolokokangako pasita banze mbalaba vakukayanja tali abisiaga obalanaga abirya mu Kiganda wama pasita wange oli mutuufu timu Kiganda nenge obatula mu comment n'ogaana olengera bano obaani abaloga Paulo yabuuza Galatians chapter 3 Mabagalatiya abasirusiru abatandikira mu kukkiriza abatandikira mu mwoyo kati muli mu mubiri ani abaloga kalange embuuza gwa Kayana ayombera mu comment agamba nti lwaki tofunayo njiri n'obuulira ani abaloga. This is also gospel kubanga abantu bangi balanze okubanga bagwamu amaanyi olwa bino ebyaliwo kati over even 30 years bistole bikadde twabikoowadda oli wababirya aveyo yenenyi wabatayagala mu agenagena mugeyena tewali awo kubuuza kati ate nammwe abamupiininga munoonye methods entuufu mubenga muyamba ate sikwongera kwonoona. This is the only way. Segede kuba omuntu asobola a human being can do anything. Toza muwakanya tabirya oba abiyabiri oba yabiri nga segede mweme fefe n'abaogana oba mweme n'abaogana tolangako katambi ng'abirya tolangako ka video oba ka audio ng'ali birya era tuli ku bino ebyabagenda ku church ne beekalakaasa n'ebyana abasumba bibakolaki byeboogera era bakuyita tolina evidence kati nawe ng'obeesingira ku ekyo ng'ogamba abirya oba takolaki tabirya oyinza ogamba tabirya naye ng'abasajja balina obutambi bwabwe babusirikidde kati ffe tuli awo etwo tulinga busubi enjovu ebbiri wezirwanira busubi bwe bulugwamu kakati saagala ofuuke busubi weetegule ekibabu nga bukyali noonya Kristo tonoonya musumba muve mu kusinza abasumba. That's the problem. Abasumba mubafudde Yesu mubagulumiza okusukuluma ebintu byonna. Omuntu abamusumba wekitiibwa mwadani even the husband yamukuba embaga embaga yalengera nno bagakugobodde mukyala ate musumba tusabire embaga ng'asoofukamira pastor tasoofukamira bbaawe nga gwani yakuloga. So let us look for good ways, let us look for possibilities. Buli kintu tukikole mu butuufu bwakyo toyongeramu ate tokola ki totoolamu. So ndowooza mbagaza olunaku olungi mugaya Jamil mbaddewo wano nga nkutwalira ddala mu maaso programu yaffe 07523447 ne 0761 0883 gwoba tonakusubscribinga asoko subscribing o liking ato sharing bagita there is still hope. There is still hope too ne Eje Media je mikuto gyaffe gy'osobola okubanga otusanga ku social media platforms ezisinga obungi TikTok, WhatsApp, Facebook anyamikuto emirala gyonna ne YouTube osobola okubanga otusangayo ate n'osobola okubanga ate otugobera. Alinsa Hotel mu kibuga Jinja awo osobola okujja n'osanga environment eri conducive mu kibuga wakati n'atekerere teriiwo esi kwekalika wifi ugambe buli kyakulya matovaali wali alinze chapati bamusavinge ye tasavaawo nga tajiridde. So Gyangu ku Alinisa Hotel ebintu bisobola okubanga bikolaki ebintu bisobola okubanga ate bitambula bulungi. Baagaza olunaku olulungi obeere bulungi ate era mweraba.